mulamula abonerezebwa olw'ekyo kye yakoze kubanga siyinza kugamba tabonerezebwa kuba omwana wange. Omwana wuno bambi atiddwa step mother we songa ate Munnayuganda omulala afiridde mu ggwanga lya India ate nga n'omuyimbi Hellen Lukoma Avuddeyo ku by'emmotoka eyamuweereddwa ku Valentines. Tukwanirizaako ku Newspark channel webale kujekumirako soko likinge video eno lekawo bakabwawo mu comment section ate era osubscribinga ku YouTube channel yaffe erigwe atanaba kuba nti no okikola wana wasinza okuba nti no twaba oyinza okuba nga oli mu ggwanga lyattu Uganda oba bweru eggwanga twagala okubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Tutandise n'amawulire gannaku omwana wuno eyattiddwa step mother we. Okusinziira ku mawulire getufuna ku Newspark channel omukyala oba step mother w'omwana ono eyavudde mu bulamu bw'ensi eno abadde azaala abaana ba buwala. Kaakati omwami yagenda n'afunayo omukyala omulala ate omukyala omulala oba amawulire malungi oba mabi munnange ye n'azaala omwana omulenzi. Kati no omwana ono omulenzi abadde asomera ku kyalo okuli ne step mother we munnange ono n'asasula omu ku basajja emitwalo gy'abadde ebiri. Can you imagine emitwalo ebiri gye yasasudde okukakkana ng'omwana ono atiddwa omwana ow'obulenzi omusajja ono gw'abadde naye kubanga step mother ono ye abadde azaala baana bawala. Naye okusinziira munnange kuba okukyalo bagamba nti abaganda b'omusajja babadde bayeyereza nnyo omukyalo ono olw'okuba nti azaala abaana bawala ate olw'okuba nti omwami we yafuna omukyala omulala ate ye yakubawo mwana wa bulenzi. Kati ndowooza ono azze alina obusungu bwe okukakkana bambi ng'omwana ono avudde mu bulamu bw'ensi eno oba ng'omwana ono attiddwa. Katubeere nga tubikuwa obeere nti obyerabirako. Ebbuba erisusse n'obusungu mu bikendeeze kuba bambi omuwala ono singa yajja n'ambuulirako n'aŋŋamba nina ekinyiga bwe kiti oba osobola okugenda n'okibuulirako omuntu yenna oba maama wo oba taatawo embeera aba asobola ogikkakkanya ne bambi omwana ono olwokuba bali balamu baali bamukyokoza tufunye omusika n'afuna obusungu ku mutima ekyavaamu kugenda kutta n'ama n'aŋŋamba naye omulambo simanyi we guli naye guli awo gukyaka okuba nga guli awo okumpi mu kalitunsi awo ne waali nyambye n'ogenda n'ogunyongererayo baleme kugulaba. Agamba nti asse omwana wa mujja we era nga n'alagirira ne chairman ow'ekitundu kino gye yasudde omwana. Chairman n'atutegeezaako ne tutuuka mu kifo kino. Okunoonyereza kulaga nti nga 7 omukyalo ono ng'ate step mother w'omugenzi yagoberera omwana ono ebiseera ebisinga ng'agenda ku ssomero ng'amusuubiza chapati ne soda. Olwo nga 11 ku olwo yalindira ku ssomero n'ayita omwana ono ku olwo lwe yakoma okulabikirako mu bantu. Naye nga yatugamba nti yawa omwami tumusiime emitwalo 2 amuyambeko okutta omwana ono. N'omuvubuka ali myaka nga 25 gwe yadiringa naye okutta omwana ono abonerezebwa olw'ekyo kye yakoze kubanga siyinza kugamba tabonerezebwa kuba omwana wange. Mu mawulire amalala ag'ennaku munnange Munnayuganda omulala afiridde mu ggwanga lya India. Ono nno abadde amanyiddwa nga Naluwooza Josephine era nga yafudde oluvannyuma lw'okuba nti no mukwano yamisinze step emu ku madaala okukakkana ng'akubyewo omutwe wansi. Okukakana ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno bambi amanyi omukyalo oyo mu bifaananyi osobola okuba nti no otegeezaako abafamire nti yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo kitalo ddala twagala okusaasirako abafamire akwose ne bannayuganda abawangaalira mu ggwanga erya India. Nabyo katubeere nga tubikuwa. Banange eyamuse musooke mulindeeko wakati kusobola bagamba naye omwana afudde nga mumanyi emirimu ganyu amaze nga tayagala kusasula musooke munirenda banyumira kubanga omwana afudde nemusika nga nyamusika bwenti fulo entumbi z'ennoide eyadde fulo
Gaye yagezaako okudduka mukugezaako okudduka ne musikamu kwanza nagenze mbadde tubadde tufumba kubanga tubadde ffenna nga tukungaanidde wamu ate naye abadde aze kulaba tutanga ffenna nga tuli wamu. Gaye aze kukola akampi Gaye mukola akampi Gaye talina sente edeeka bbiri sente siziraba ne mugamba leeta essimu ate tuyagala kuleka essimu oba okitegeera abadde omwana abuuka bw'ati amukwate omanya amadaala ati bambi n'abuuka bw'ati aba abuuka bw'ati omwana n'akola kinalooza bino ebyebyedde kumbe kino ekinya abuuka bw'ati n'akola mistake n'agenda n'omutwe n'agenda paka okuba ku fulo efulo ku namba 10 mpaka wansi. Enewe byebyo naye ebisinga mujja bimanya bambi omitwe gye twakutuluma twawunze dda naffe tubadde tusobola bagamba olw'ensonga tubadde tulikyalina abasirikale nga n'amasimu tetugayina oba okitegeera. Okyali ku Newspark channel webale kujja kumirako twagala okukujjukiza nti mukwano likinga video zaffe ate era subscribinga ku YouTube channel yaffe n'okulekawo obubaka bwawo mu comment section tujja kubeera nga tubusomera ddala. Kagude Chayiso gamba otya namutebidde RUTH katusuubire nti nno oli bulungi abali mu ggwanga lyattu Uganda n'abali wabweru w'eggwanga twagala okuba nti nno tubabuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Ate era katubuuzeeko ku Naiga Mariam akwosa Nalongo Letisha bwebitono mukwano bwe biri mu mawulire amalala. Omuyimbi Hellen Lukoma oluvannyuma lw'okuba nti no yaweereddwa ekirabo ky'emmotoka ku lunaku lw'abaagalana oba ku Valentine's Day munange ono avuddeyo n'abaako byayogera ku kirabo ekyamuweereddwa. Katubeere nga tumukuwa. Lireko kino kyabaddewo kitya kyatuseewo kitatwa tunne twarabye ng'omusajja akutonedde emmotoka Range Rover Sport. Kyabaddewo kitya I don't know kyabaddewo nange nagenze ku Valentine's dinner and I was surprised. Was this a Valentine gift or something else? It's a Valentine's gift I guess. Yes, it is. Yeah. Omusajja atuuse atya okukulimbalimba okujja ewaka. Like twade tulina okugenda olweggulo ffembi because it's Valentine's tuliye tufune ekyokulya twatuna okumiitinga naye nga tunakuchuzinga kifo naye nga tugenda so nayambadde nangamba amaze okukola kansange nemugamba nfune ekifo nagamba nina otofuna kifo nzenda kukubira so nenyambala nekolako then nankubira nagamba asanga wano nange nemyenda ne excitement nga ndooza leero yakoze ekyo nandoza lero yafunye ekifo usually fa wakazi twaba telefone ebifo nemutegeka kwababeera busy and Monday really. So yeah wagenzo laba ezolanga jana gezo kulanga ali smart nyo ngapa kati tuganye nange ndi smart nayo ndo yenga yetegeze nnyo fa wakazi fa betegeka but then he was like jagu I don't know it felt engiri jada ankwata omukono nga leading I would be like in my head I was like batugenda oba asetize kachi like excitement so tugenda nsanga abantu I don't know that is it which I can't get down. Like watuuse bwoti amasogo bwegakubye emmotoka nenzikira wabulidde otya like as simanyi kubanga manyi obeera olumu oyagala ekintu oba ogamba eze nefuna emmotoka eyo nyinza okwevulumbula nyinza okaba nyinza okukola but I didn't even cry like kyampitiriddeko it's a good thing omuntu n'akulowoozaako n'omutima gwe n'ebintu bye byonna byalina n'agamba this is it kintu kinene nnyo so simanyi nakumanya nkyali awo ndowooza tewakaabyemu Hellen naye simanyi oba nakabe sina byenzijukira ebyajjo kale bulungi naye nja bijjukira mpola mpola. Omusajja ono maze naye ebbanga ki? Ndiweera emyaka 5 kati. Myaka 5? Mukubwa myaka omusajja avuddeyo n'akuwa emmotoka. What does this mean in your life? Njagalibwa, anjagala. Ndi muntu nange mulungi. What does it mean? Anjagala. Tademu obudde bwanjagalira ddala. Naye olwo n'abazigano nga tebaagala bannaabulwa. Naye either way, zadisite yange eriko akanamba. Okay. Emmotoka tulaba kuliko manyago. Personalized. Yange.
si yaffe yange bwe tubetambudde obadde mulabi mulungi katukujjukize okusubscribinga ku YouTube channel yaffe likinga video eno ate era like obubaka bwawo mu comment section tujja kubeera nga tubufuna bulungi wonna wesinza okuba nti nolaba amawulire gaffe oyinza okuba nga oli mu ggwanga lyattu Uganda oba bweru eggwanga tukubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo.